London Lifestyle. Nze Segawa Mulisha. Omwaka 2024 kubadde muwanvu era bingi nnyo ebisobodde okubeera munnange nga bibeeramu. Kale tugenda kubeera nga twaniriza olunaku olwaleero omwaka gwa 2025. Twebaza Katonda olw'okutukuuma n'okutuusa olunaku olwaleero nga tukyali balamu. Kale ku sayidi eno ey'endongo era bibulu bingi nnyo ebiteekeddwateekeddwa omwaka ogujja era bangi abasobodde okubeera nga babuukinga ennaku zaabwe era nga tugenda kubeera nga tukuyingira nabivulu. Ennaku z'omwezi 10 omuyimbi Spice Dana ono agenda kubeera nga ajaguza emyaka 10 gy'amaze mu ndongo era ekivulu kye yakitadde awo ku Serena Hotel kyategekeddwa Aketi Musa Kavuma. Kati omulala era ku lunaku lwe lumu ng'ennaku z'omwezi 10 Januari Catherine Kusaasira oyo nno naye yageze maaso n'okubeera nga munnange ateekateeka ekivulu awo ku Sheraton. Kati nno ekivulu kyono kyategekeddwa Abitex yakiri mu mitambo. Butunuulira ekivulu ekirala waliwo ekivulu ekya Apas oba Epas nno naye yageze maaso n'okubeera nga akiteekaawo ku Serena Hotel. Alexander Bagonza ayagambye banga ddene nga nnyimba nange kyekiseera amunnanga abawagizi bange mujje tusanyukire wamu. Kati omulala ye Nava Gray osobola omuyita Asha Nava Greziwa oyo nno naye amunnanga yagambye sijja sigalira amabega ng'ennaku z'omwezi 14 14 awo ku Serena Hotel amunnange ejja kubeera Valentine's Day ono naye agamba mujje mumpagira ku Serena. Omulala Chosen Blood ye mu mwezi ogwokusatu nga 7 naye agamba ngenda kubeera ku Serena bambi mujje mumpagire ate kosa n'ekivulu ndowooza kyendaba nakyo kigenda kubeera nga kimenya ebitooke kya Swans All Star Concert kijja beerawo mu mwezi ogwokuna. Bayimbi bangi nnyo abali mu Swans Azawi Wininwaji Vinka Elijah Kitaka n'abalala mwebali bonna era nga mu butuufu obanga aweekakasa akasenteko ojja kubeerawo bawagire kubanga ne alubamu empya basobodde okubeera nga bagita. Kati bwe tugendera ddala mu maaso n'ebimu ku bibadde mu mwaka guno eno ogwa 2024 bayimbi bangi nnyo abasobodde okubeera nga bakuba akaggi ne basobola okujja naffe ne tubeera nga tubategeera. Kati mu bano eno kubaddeko Gloria Bugi oba Gloria Bugi abasinga mwali temumumanyi naye azze n'obuyimba obw'enjawulo okuli akanyashi akamufudde ow'ettutumu n'obulala aliwa n'endala nnyingi nnyo. Kati omulala nno gwe tulina ye Pretty Banks naye azze ku maapu era nisobola okubeera nga tumwaniriza kuno nno n'ogattako Kapeke naye muyimbi w'amaanyi nnyo azze kuneeno omwaka era music gwakubye abadde musufu nnyo. Kati owakinnawolovu n'empologoma ono nga ye Nanda Love naye asobodde okubeera nga munnange akuba akaggi omwaka guno newankubadde abaddemu mu mpolampola ng'ayimba ate bwe tutunuulira abayimbi abalala abongedde okubeera nga bakakasa nti nno ekyamazima bayimba ate era bayimba ye Avapeace. Avapeace ng'ovudde kali akayimba Shabada yayimba ne Mudra amwatu guno omwaka asobodde okubeera nga afulumya ennyimba eziwerako era ezinyumidde abantu bangi nnyo n'okusingira ddala abawagizi be. Kati Dax Vibes ono nno kolabo 2 zonna zibadde hit. Kuliko olwo lwe yakola ne Vinka ne kubeerako n'olwo lwakoze ne Avapeace. So ndowooza naye y'omu ku bayimbi abasinza okubeera nga banyumirwa omwaka guno eno mu music industry. Bangi nnyo abasobodde okubeera nga guno omwaka bagufiiramu era bangi nnyo Katonda basobodde okubeera nga akuuma ne babeera balamu okutuusa olunaku olwaleero. Kale ebyo tubatusuubira mu mwaka ogujja
ate nebibaddeyo mu mwaka guno eno kyemmanyi mubirabye nze Ssegawa Rashid.